mbeera mitundu gye nali mbeera nemumusinkana nemufuna netubeerawo nze nga nali nkyasoma by then naye naafuna olubuto 2004 bw'amala okufuna olubuto details ze namanyako entonotono zaali bweziti bwemala okumufuna afuna olubuto gye nsoma nzira mu kyalo e Masaka kati ngenda okuwulira nti yazaala omwana nenziramu okucommunicatingako naye nga gavumenti tennakyusa nnamba kuziteekako ka 2 ebiseera ebyo ngenda okuddamu okuwulira naŋŋamba maama we yafa kuba maama we baŋŋamba yali era abeera Masaka. N'agenda n'aziika maama we bw'agenda okuziika maama we era n'adda e Kampala nenziramu era nempulira nti yagenze n'aziika maama we kati ate abeera Mbizinya. Ekyo nakyo tekyatumalira n'afumbirwa omusajja gwe yafumbirwa alabika yali wabboba lingi simu nga bagikwata abantu babiri. Mu kugikwata abantu ababiri nagezangako okucommunicatinga nga njagala nsisinkana omukyala omusajja alabika n'atasobola kusikiriza mukyala kunsisinkana olw'okuba nali nazaala omwana omukyala ye gwayagala. Obudde buno ebbanga litambudde naye ng'ate nali mulazeeko abamu ku bantu bange ng'ate era n'emutundu gye njogera amanyiyo nga ye kati kye neebuuza ye yawulira wa n'addamu okuwulira nti yazaala n'abaana abalongo era nga nkubiriza nti naawe kola ki funa omukyala owase kubanga okusoma nali mmaliriza naye nesiddamu kufuna communication naye tannoonyangako nze ngezezaako munoonya mu mitimbagano egy'enjawulo naye ambuze. Kakaawa mu kyenkya nga kakutuusiddwako Prestige Magellan. Atebereza okuba nti nno atayinza okuba nga yagenda no omwana kale tunaatuliramu kansoke nkubire nga twebaza batekamu ensimbi era nga tusima basebo ne banyabo Haji Joli ali ku Prestige Margarine oba ku Chapa General Enterprises genda yo ku Rafiki Building bakeze wagule kati wenjogerera kati nagamba balina solio ekibiriti box number mulimu ebiti 10 kati osobola okusubula n'ofunamu awo ku kyalo w'okolera. N'owo omwana n'atandika okutambuza mpola ku kyalo naye nga bakugamba nti n'ebyobuyonjo babikolako osobola ogenda mu maaso n'okunoonya sabbuuni owa Lanzo gwe ayagala sabbuuni anaaba osobola okunoonya sabbuuni owa Jama gwe ayagala sabbuuni ayoza engoye oba Tosi nga sabbuuni wa buwunga agende mu maaso n'okubanga akuyamba naye nga jjukira nti ate bw'ofuna akasiyaji aka Prestige n'ogenda mu maaso 0772 288 nabo bakabo tujja kubanga tubutegeeza abatulaba akaseera kano kennyini. Mwebale kutuweereza tusiima nnyo naye nange nina ekizibu nze Hamza Mulamuzi agamba banzaala Masaka yoyo ne gwogenda oyamba bannange kakati Olte yali we Masaka na. Noli yabadde we Masaka. Noli yabadde we Masaka. Kale mbera Kampala kati nazaala mukyala omwana nga nkyasoma naye nga simanyi waabwe omwana oyo yazaalibwa mu 2004 naye si yafumbirwa Mbizinya naye ng'omwami we yakwata essimu ze nga tanganya kwogera naye abasajja mbafuga munoonyeze sikufuga yaitakola atawubira nsikoye yaitakola unonyeze ku mitimbagano ambuze naye ye anoonyeko kuba omutima gw'omwana wange gunnuma njagala kumanya bimufa kati abatono bwajjanga amunoonya obufubo obuyika abagenda bitabula kakati banaye amanyi omuntu oyo tolwawo bawe simu tuweereza obubaka oba okube ku simu eno amanyi omukyalo eyayagala omwami oyo amanyi Mama Latifa yaliko Embizinya amanyi Mama Latifa nga aliko Embizinya wanga alina omwana gwe bayita Farida oyo gwoba omutegeeza nti aweereze message ku 07 omwana wa Latifa omwana wa Mama Latifa kati yali amanyiko linya limu Farida mama wa Latifa ye Farida emu 593 waliwo nasobola tukubira ku simu mu kaseera kano natutegeeza nti Mama Latifa mumanyi oba manyiko gyali osituyamba omwami ono asobola okulabika nti no naye afuna omwana omusaayi gulabike n'okuzaawuka
gudde ewaka gye baguzaala. 0 ye namba koboteseza 33787 namba yaffe ya studio muntu wange byebyo. Ya isaako obubaka tubulabe. Dennis baani be twakoze nabo olunaku luno olwaleero abasobola okutambula. Halo sebo. Nasa bulungi sewa sizo kya sebo. Ani ono sebo. Wangi sebo. Hassan. Kale sebo. Naye agezeeko okunoonya omukyalo oyo gye yava atandikira abazadde bajja kuyita omukyalo basobola okuzuula afuna omwana we. Okay. Kale bayo olunaku olungi. 0 bw'oyitamu 33787 tolira na simu yo tolira na TV yo. Halo tukuulya sebo. Bakuita kadeide. Kade. Oliru dawa. Okay, tesa. Tukuulya sebo. Obadde ogamba otya? Okay. Kale. Okay, kale. Ajja mutwala. Biyita byangu ebityo. N'ekirala ddala. Akwati mukwasa atwale. Ya, afune entwala gy'amutwalayo asobole okubeera ng'agira naye ndowooza ne omwami ono anoonya agezeeko okunoonya abooluganda lw'omukyala. Era bamugambye nti abanoonyeeko ate oyinza anti omanyi kati olaba ebifo ebisinga byakyuka oyinza otuuka nga baali babeera nga ate kati bateekawo akeedi ogamba bannaye wakyuka nnyo nti wano waalinga nnyo emmanji waabwe nga tewakyaliwo wadde nga nawe waliwo tebamanyi bali wali omanyi bonna bavaawo dda ebitundu ebimu bikyusa kyo kati nga nansana kati woomulaba eyali mu nansana mu 2000 tasobola motegeera osobola okunoonya akakubo ke wayitanga mukkirire wantu ng'okalaba tosobola kakati nno bye bitundu naye kirungi nti ekifaananyi ky'omwami kirabise omukyala gwe kasita omanya mama Latifa ekirungi ayogedde ne gyabeerako nti yabeerako embizinya embizinya bajja genda maaso n'okubanga bamuyamba mpola mpola basobole okuddamu okubeera nti no afuna ku mwana we omusaayi gusobole okulabika nti no tekusaawuka bintu bisobole okuba nno bitambula ddala bulungi nnyo kale ono agambye waliwo abayiseekeeyo baliwo baliseeko eno agambye akajanja akiri kwona akajanja obali erinnya likangende ku mulala agambye bambi munange ng'olabye n'omukwano gw'omwana ow'ekivubuka naye manyi omusaayi tegulula teguzaawa omwana ajja kutuusa okunoonya guma munange nze Pastor Kabuye Edward ali bamusuuta ekapeeka gyatulabira. Okay. Waliwo aweereza message wano n'agamba nti ye TL Nesta agamba nti ali saidiza wali mubende agamba nti bambi omusajja oyo alabika yeefuga buli kimu eky'omukyala kwe kulabika nti nno ono tayina access ku mukyala gwe yali ayina. Nze Flo alina gojentesa oyo mwami agumikirize omwana walikula alinoonya taata we ntumiddeko mukyala Bire babaagala nnyo batulaba. Kazibwe Juma agambye nti omwami oyo amugumya nti essaawa yonna ajja kubeera ng'afuna omwana we. Adora n'amala n'empaji Mwebale nkuweereza nze Haji Khalid ndi wano Juba Sudani. Waliwo wanti bwewaweereza endala ziba zigenda. Kale mwebaza Haji Khalid Juba Sudani omwami oyo amagezi gemuwa omukyala amwesonyiwe akole bibye naye abantu kati amwagazaki alabika ndi mbukati baba kaddi amwagazaki afande Ngozi Frederick wa correction officer wali side ze mukono agambye nti good morning kyenkya Mr. Amuza it's good that you have tried and played your part through all in the veins. Nagamba nti the next thing you should do is when you hear about
go again the nearest police station. Onagamba nti sawa yonandoza ajja kubaawulira ku poliisi emuliraanye nti omwana bamufunye. Nze Zubair Abasi mbalaba ndi mukono tukulamusiza. Waliwo omukulu ali esaidiza wali e Cape Town agamba nti dola Mwebale kuweereza n'omwami oyo abijjemu akajanja. Ndoza wagisomedde ya Cape Town. Okay. Veneshala muvubuka muto ndabye nga tali musajja mukulu nnyo. Tanakula nnyo. Lowooza n'okuba nti nozala ku baana abalala. Abalala abayina era akugambye nti bwe yayogerangako n'omukyalo oyo yamugamba nti nze namuvinga dda ono ngeri gy'omaze okusoma naye muvinga ono ofuna omukazi owase n'okuzaala omuzaale. Okitegeera nti ndowooza connection wano yabeerangawoko nga tannafuna mwami ono ow'embizi nnya naye weyafuna oli yamusalako connection. Ayinza okuba na wabbuca oyali tenjemba buli lunaku bazibu nnyo tenjemba buli lunaku bakuba batega ennyama bambi eri n'ovaayo katugende ndowooza mawulire gafaaga ebweru. Atuwebaza mwatu osobola osigala ng'oteesa naffe ku namba eri 0772 4815 mumeka musatu wekiri 4815 musatu kuba tusindikira obaka twelabira Miss ne Mr. Bukedde yena yagenda mu maaso era nga tubikoledde mmwe tukendeze ku mbeera y'obwavu tugenda gaba ekyapa ky'ettaka ate tukwena obukadde 10 oyo Miss ekyapa ky'ettaka n'obukadde 10 oyo Mr. kati bana ababiri abanaddako obukadde 5 Miss ate obukadde 5 era Mr. kakati gwomanyi gwesalirawo olina kukola ki recording akatambiko bulungi nnyo kanyirire namojinawo recording akatambiko bulungi nnyo onyirire okole ekintu kyosinga okukola bulungi tosusa ddakiika emu obudde bwewe naawe ngulaba kisande toyite ku banno nga oli wantu walungi kamera nga kyekyo kubanga yimu ku betugenda tunulira naffe tukyoke tukongereyo ate ku stage eddako wenkomawo ngenda kuwa enamba eyo kwa ino sindika akatambi ako katumulemu ate tukomewo. Kakawa mu kyenkya ekatutuusiddwako Prestige Magellan. Kakawa kalungi akasesako nakamu agali ku mwami oyo amawulire getuleta omulungi gali ku mwami oyo ayitibwa Davido nno maze ebbanga nga mwogerako wano mpaji nze ngobeera nnyo abantu abo ba superstar wangamba ndowooza last week nti bodyguard we yakola ki yakola embaga ne bagenda ne Choma kati luyimbira Choma balita assurance yalokubira Choma yali amuwa assurance nga bamaze okutabangukamu tobira wagamba Choma my love anti bobogera we batyo Nigeria nabo bakimanyi baddange kale agosiga mawulire omulungi naye nga abo bo bambi mukama ate yabakubyeko ekintu sitaani abani mukama yatta kamata Katonda yawa ate yajjawo kati yabawa ozadde ate yalijjewo bwatyo munange omwana waabwe abadde ayitibwa Ifenya olunaku munange tubwakedde nga birungi wadde Ifenya omwana yafiiridde mu swimming pool eyawaka amaka ge bagayita Banana Island nga mumanyi ba superstar bafuna amanya ge bateeka ku maka gaabwe ngagamba nti oba eyo Neverland nga Michael Jackson wayitanga eye Neverland naye agage yagayita Banana Island omuvubuka oyo sente ziwe ziri era amanya nti ebintu si byakwegairira myaka 3 omwana badde yakacelebrating birthday yali celebrating omwezi guno ogwakaggwa nga 2 omwana Ifenya afiidde mu swimming pool abazadde bonna tebabaddewo awaka waliwo abakozi 8 please note awaka waliwo abakozi 8 naye era tekyasobose David abadde ayagala nnyo omwana oyo nga buli wadda omulengera ku private jets ze birthday yakagwa kakati simanyi mukama ekaika yagenda obbagumya babadde tebaliyo nga bakubira amasimu kyowange ebintu biganyi kakati bano abalabirira batuuseyo ng'omwana tannafa bageze ne bamuyola ne bagezako okutwala mu ddwaliro bamanyi okuwuga babalinganga mpaja atamanyi kuwuga manyi oyinza okutuukaawo okuwuga tomanyi nakulimba ki yaya n'okumugyawo nga tosobola ne bagezako okumutwala mu ddwaliro naye omwana teyasobodde ate kumalako era kati ge mawulire agali mu Nigeria ku social media obaka buyikanga mazzi basasira Davido ng'olabye nange nkugamba Davido nga kitalo Davido mukama amugumye alina abaana 4 omulenzi yekka gwabadde alina Choma yamuzaalira Choma gwayagala ennyo fofi asigazaawo abasatu ataana akola kimunana mabega kaawo Davido yapostinga ku page nga bwagamba nti ye Choma amwesiganga mundu menye asobola okulabirira abaana be bonna abantu ne bakasoma
mwesiganga mundu mmenye asobola olabira abaana bange bonna ali very responsible nekachatulaba ebintu ebyazze tubasaasira kubanga byonna byonna tusobola kumanya kiyitawa kinajja kitya mukama aba yabiteekateeka naye Dola kyenyinza okugamba Davido oba n'abantu abafiirwa abaana abato bw'ofiirwa omwana omuto ogumiikiriza noga nti mukama ye yamumpa era yamututte n'okita kabe muntu mukulu nti no abantu abaana abato tubenakako okwakulizo nti tujja kubayingirirako ejjana abaana abato kati yafudde talina kyakoze talina kyazizza musango kwata nakula kutandika kuzza misango kati abaana abo katonda awo baali bawuga nga yamuyigiriza kuwuga ewaka nga amuyigiriza okuwuga sakira ti bwatuuka musipulu yesevingi naye abaana bano ng'abato banaafa katonda agenda kubatuuka abagambe nti mu baana mwe temuyina myoyo mitukuvu muyingire ejjana temuyina kye mwagala bagambe tetugenda kuyingira okujja nga tuyingire ne bazadde baffe kati abazadde abafiirwa abaana ne bakkiriza nti katonda yabasse ne batatatagalatagala nga bw'obimanyi ebyo biri diipu nnyo bannaye bizibu bw'atataгаlatagala oyo ajja kuyingira ne muzadde we naye ayatagala tajja kuyingira na muzadde kati abazadde katubirinde byonna bizibu nnyo mpaji naye ng'okufiira omwana dibu ddene atere ekiwundu ekitawona bwe mukyobo omanya nti nno omadu Davido ye mwana asembayo obuto mu famire yaabwe era nga kitaawe tycoon mu Nigeria alina company bagiyita Pacific Holdings n'endala nyingi nnyo bwe bati bakwasaganya sente we ziri mu famire era si byakwegayira era bamuzaalira mu US mu Georgia Davido wadde nga mu Nigeria nga mawulire bannaye si malungi njaba buli ebyokuzika binaaba bitya naye nga kitalo nnyo kitalo ddala embaga yaabwe plan yaabwe